bano bambega bennyini. President Museveni akozesa abantu bwe bati okubega bannayuganda mu nsi ez'enjawulo. Ova otya mu nfuufu mu kaseera akatono ennyo n'ofuuka superstar n'obanga buli TV gwaliko, gwali mu mpapula z'amawulire zonna, bannamawulire batambulira ku ggwe, gwajjudde ku social media. Eyo diversion yennyini. Ne muva mu bwakadaama ne mugenda ne musaba visa ya Bungereza, ng'ani awa visa imwe bakadaama? Muli bambega. Oyo ye Fred Lumbuye. Ettima obutaagaliza, enge, effubitizi, omutima ogw'ekitemu, era ettima oba omutima ogw'ekirogo bye bifumbekedde mu bannayuganda. Baagala okulaba buli muntu ng'ali mu nnaku, nga buli muntu ali mu maziga. Eryo ly'essanyu lyabwe. Omusajja Jemba abadde mu mbeera ey'okufa ng'ali ku ntaana ye. Ogamba otya nti mbega ku lw'okubanga afunye bamuzira kisa ne bamudduukirira? Ogwo tegubeera mutima mubi, mwami Fred Lumbuye? Omusajja ono obugoye bw'ayambala obusuuti, oba obumere bwe bamuwadde n'alyako, obusimu bwe bamuwadde ne yeetimba, oba omusajja ono okulabikirako ku TV ng'alabikiddwako mu kintu ekirungi, omusajja ono okubeera nga bloggers tumwogerako obulungi, ekyo kikulumirawa mwami Lumbuye? Omusajja nga mu butuufu ali mu kulya akantu ke akasembayo. Eryo teribeera ttima. Era gwe n'osalawo n'ogamba omukyayisa ensi, kuba bw'omuvaayo n'omutuuma nti oyo mbega. Eyo diversion. Obeera ng'atema oluwenda nti bannayuganda bakyawe omusajja ono. Balekerawo okumuwa akagaati ke babadde bamuwa. Balekerawo okumuteekako ku pages zaabwe. Balekerawo okumutwalako mu motoka zaabwe bamulabe nga mbega. Era bamulabe nga spy. Era bamulabe nga omuntu ali ku diversion. Mr. Lumbuye, ogwo gubeera mutima mubi. Leka omusajja yeyagaleko. Leka omusajja afune ak'okulya. Igwe buli muntu yenna gw'onoolaba afunye ku ssanyu alina kunyiiza. Omutuume ekintu ekinaamukyayisa ensi. Nedda. Bannayuganda, wadde Lumbuye mu butuufu activist mu by'obufuzi, naye ate bannayuganda bonna baali babaddewo ng'ebyobufuzi ye sayidi gy'aliko tebinnaba kujja. Baali balabamu nga bali mu ssanyu lyabwe oba mu mbeera gye babeeramu. Kyoyagala okuŋŋamba nti Lumbuye ku lw'okuba ng'oli activist toyagala muntu yenna alyekkanyama. Bw'olaba omuntu alidde ekkakoko omutima nga gukuzimba, kati mwami Jemba ennugu ogijjeewa ey'okumubatiza nti mbega, ate asobole okukyayibwa bannayuganda. Abamuwadde bu bulooka atereza akayumba ke, abamuwadde otusenyu tusemiiti. Abasazewo ne bagamba nedda muzeeyi Jemba, naawe janguuka eno weebakeko mu buliri mu woteeri olunaku olumu. Lumbuye n'ekyo ne kikuzimbya omutima. Lumbuye, lwaki teweekuba mutima n'omanya nti nno Mukama Katonda tagenda kukwata mmwe mwekka abaakabi, nti mmwe kwegamba abali mu mbeera gwe boolaba abatuukiridde nti Katonda babateeka mu mbeera entuufu. Katonda alondayo bajjemba abasomi b'ebirango n'abajja mu nfuufu mwe babadde n'abatuuza n'abalangira. Era Jembe ekifaananyi kyakijjeyo bulungi. Kati Lumbuye, obuzibu obujjeewa taata, lwaki weekuba mu mutima? Nojja n'ogamba abaana bano Bamuna ne Derick be mulaba mu kifaananyi kino, n'ogamba
nti bambega. President Museveni yabasabira visa abaana ne bagenda e Bungereza babege bannayuganda abali e Bungereza ne Lumbuye. Abaana bano tubalabye nga bakadaama nga bali mu mbeera mbi ne bakozesa obwongo bwabwe Katonda n'abayamba ne bava ku A ne bagenda ku B. Abaana ne bakola erinnya lyabwe nga bayita ku social media ku TikTok. Era n'ekyo ne kikunyiiza ku lw'okuba toyagala kulaba munnayuganda yenna ayina linnya. Lumbuye, munnange social media eringa nnyanja, nti ennyanja kibeeramu buli kika kya kisolo. Naye ggwe kiva eri ku ggwe nti noyagala kuvubamu ki? Abaana bakoze erinnya lyabwe ku TikTok. Ekyo Lumbuye ne kikuzimbya omutima n'ovaayo n'ogamba abo bambega. Igwe bagambyeko nti bannayuganda bonna 4.45 balina kubeera nga bagoberera ggwe. Bano abaana bavudde mu bwakadaama bagenze Uganda bafumbye omutwe gwabwe Katonda n'abayamba n'abakwasizaako ne bafuna visa y'e Bungereza. Ku lw'okuba Lumbuye olabye abaana bano bagenze e Bungereza nga ggwe tonnaba kufuna mukisa ogwo. Ekyo ne kikuzimbya omutima n'ogamba abaana bano bambega bafuna bata visa ku lw'okuba nga bakadaama. Ani yakugambako Lumbuye nti bakadaama tebabawa visa? Ani yakugambako Lumbuye nti abantu abali obubi tebabawa visa? Edimizaya nali badde nfuna visa eje Sweden. Bannayuganda kambabuulire, teri kintu kibi nga muntu kulaga mutima mubi mu bantu. Akakodyo ka mwami Lumbuye okugamba nti muzeeyi Jemba ono w'ebirango nti bano abaana Muna ne Derick nti bambega kuba kyayisa bannayuganda. Bannayuganda e Bungereza babadde babawa ku tuzzi babeere nga tebakyabawa ku tuzzi nga babalabanga bambega. Bannayuganda babadde babafollowinga ku TikTok zaabwe babalalenga bambega. Ne Lumbuye mutima ogw'omubi onoogukomyawa. Leka banno kasita tebakozeseza ssente za nnyoko, tebakozeseza ssente za kitaawo nti oba zikuluma kubanga bazijje mu nsawo yo. Bagenda ne beenoonyeza ssente zaabwe mu bwakadaama ze baakozesa okugula tiketi. Igwe kikulumirako wa? Olwo singa gwe wali wabawola. Lumbuye omutima omubi taata gukendeeze. Nojja n'ogamba fresh kid ne fresh daddy. Omwana fresh kid alina emyaka 10 essaawa zino oba 9, naye nojja n'omutuuma nti mbega. N'ogamba nti fresh daddy ne fresh kid balinnya batya ennyonyi. Ani ayinza okubayita simanyi abateekeremu visa abagulire tiketi? Abo bali ku diversion. Era abo bambega President Museveni baakozesa okubega bannayuganda mu nsi ez'enjawulo. Fred Kajubi omwana omuto fresh kid naye n'akuluma naye n'omutuuma nti mbega. Igwe oyagala kulaba bannayuganda bonna nga bali mu miserable life. Kyoyagala okuŋŋamba nti nno ku mulembe gwo Kajubi wobeeredde activist toyagala kulaba ku munnayuganda yenna alinnya nnyonyi. Toyagala kulaba ku munnayuganda ali mu bulamu bulungi. Gwe buli muntu yenna oyagala kubeera nga ali mu maziga akaaba. Nedda Lumbuye weddeko. Wadde oli activist naye bannayuganda babuulire ebisaanidde. Saagala olowooze Lumbuye nti ennyonyi abantu batandise kuzirinnya kati ku lw'okubanga Lumbuye n'ekibiina kye ekya Nuupu kyawagira bamaze kujja mu byabufuzi. Nedda Lumbuye essaawa zino bannayuganda mutwale ekyokulabirako ekya Edimezaya. Nava e Kalangaalo nga mu Kampala sirinaamu maama sirinaamu mukwano gwange yenna gwe mmanyi. Ne ntuuka mu Kampala ne nkola ku ledio ne nkola ku TV ago maanyi ga Mukama okunzija mu nfuufu e Kalangaalo ne nzija mu Kampala mu sirina muntu yenna mmanyi n'anteeka ku screen ku TV ne ku radio. Kitegeeza singa Mukama Katonda yali amala kwebuuza ku bantu nga Balumbuye, singa Edimizaya nkyali Kalangaalo nga ndina muyizzi, singa ndi mu kuyigga nsobole okulya kanyama. Ne Mukama Katonda bw'atyo bw'akola alonda omuntu gw'obadde osekerera Mr. Lumbuye n'amufuula ekirala.
Lumbuye nakati abantu bangi bannange musiba mu balaba nti gwe simanyi Edimizaya wafuna otya visa eyakutwala e Sweden nga bo balabira ddala Edimizaya tasaanidde kufuna visa emutwala Sweden olwa background yange naye ate Mukama Katonda ife balaba nti tusaanidde gwe weebuuzeemu lwaki be namala okulinnya ennyonyi bloggers ne mulyoka muyimuka lwaki be namala okulinnya ennyonyi bannayuganda ne balyoka bategeera okukozesa intaneti nti tusobola okukozesa YouTube nti tusobola ku YouTube esobola okufuuka omulimu nti lwaki Mukama Katonda yalaba nti akasajja kali akeekalangaalo akatalina muntu akamanyi kalina okutuuka ku grade bwe kati kazuukuse bannayuganda era mbazookusizza naye ng'ate mwe Balumbuye abasaanidde abaana b'abagagga abaana b'abaguuda tolina gw'ozookusizza okuddako okusiga obukyayi nti nno fresh kid mbega omukyayise abantu ababadde bakwata akasimu ne bakuba e Uganda ne bagamba owange fresh kid nkuweerezaayo omutwalo ogenda olyeyo ku kawuuta toyagala bannayuganda bamuweereze mutwalo yensonga lwaki ovuddeyo n'ogamba nti mbega President Museveni akozesa mbega fresh kid okubega bannayuganda mu nsi gy'abaalaze omukyala oba omusajja munnayuganda abadde akwatibwa ekisa n'agamba kwankwate peya ye engatta eno ngiweka fresh kid kagende kasome oyagala aleme kuddamu kugimuwa omubrandinzeeko nti mbega bannayuganda bonna obasizeemu obukyayi ababadde balaba fresh kid nga bamukwatibwa ekisa mwana muto nti oyo mbega ababadde balaba Muzeeyi Jemba nti Muzeeyi Jemba tumuyamba ave ku mugo gw'entaana asule mu nnyumba etegeerekeka nti oyo mbega toyagala bamuyambe Lumbuye ogwo tegubeera mutima mubi ssebo nojja n'ogamba kale nze Edimizaya olibadde nti Edimizaya mbega it's okay naye nga bw'omubuuza nti owange Lumbuye ogamba Edimizaya mbega lwaki ng'akuleetera Edimizaya lwaki mu babloga bonna yagenda e Uganda nze natandika okugenda e Uganda mu 2012 Bobi Wine ne NUP nga tebanna bakuyingira byabufuzi era nali mbega ebiseera ebyo Bobi Wine amaze emyaka 3 ng'ayingidde ebyobufuzi obeena inze malebula emyaka 10 kyogamba okuŋŋamba nti President Museveni yansabira visa okundeeta e Sweden nkola omulimu gwo ogw'obwambega inze kunze tekyali nnumya nnyo okumpita mbega kubanga oyinza okubeera nga weegomba level Edimizaya gy'aliko weegomba obulamu Edimizaya bwalimu weegomba ebintu standard Edimizaya gy'aliko naye ate bano abaana bakadaama baluwanye batuuse Bungereza obagambye nti bambega oyagala osanyuke ng'olaba abaana bano Derick ne Muna basula ku street tere munnayuganda ayinza kubasembeza oba brandinze nti bambega babakyawe oba brandinze nti nno abo abaana usimanyi fresh kid mbega obrandinga buli muntu gw'olaba bannayuganda gwe balinamu trust oba gwe baagala gwe balagala avo n'omutuuma mbega Patricia Sewungu bannayuganda bwe tubeera nga tulina omuntu afudde e Bungereza oba afunye omutawaana Patricia Sewungu ye mukazi avaayo n'akwata omumuli n'agamba nti bannayuganda tusondeyo olwatu tukole bwe tuti tuyambe munnaffe afunye ekizibu Patricia Sewungu e Bungereza ye mukazi ayimirewo n'akola omulimu ogwo omubrandinze nti mbega oyagala bannayuganda baleke kuddamu okumwesiga ate nga Patricia akutta omumuli gw'abannayuganda buli afunye ekizibu n'amuyamba kitegeeza nti mwami Lumbuye ogwo gubeera mutima mubi kati bannayuganda ani anaabakumaakuma bw'onootuuma Sewungu nti mbega omukyayisa abantu bonna ababadde badiiringa naye onoosobola okuva ettake eyo gy'oli mu Ankara osobole okugenda e Bungereza okumeekume bannayuganda nga liwa yeetaaga obuyambi mwami Lumbuye twala ekyokulabirako bwe wafuna diiruzi zozo ze wagenderamu obyokwewambaako Patricia mukazi wattu yalowooza nti kituufu baali bakuwambye nga bannayuganda abalala bonna n'akola omulimu gwe gumu gwakola ku bannayuganda e Bungereza n'akumaakuma bannayuganda mu nsi ez'enjawulo ne bakusondera akasente emitwalo 7,100 naye n'okeera ku makya mu kifo kye wali badde otunula mu kamera
ne webaza Patricia munnange webala omutima omulungi ogwo gwakola webale nnyo okumbeererawo n'ovaayo n'otunula mu kamera n'ogamba nti oyo mbega n'ofumba ebirama namba by'otumbye by'obazizza mbu simanyi ono namba ye ey'obwambega eri bweti. Mr. Lumbuye, ky'ogamba Pulezidenti Museveni yakuwa omulimu nti buli mbega gw'olina okumumanya. Buli mukozi wa gavumenti ya Pulezidenti Museveni gw'amumanyi. Owo kubeera kusiga bukyayi Fred Lumbuye. Nze ndowooza edimizaaya mu busiru bwe nnina. Mr. Lumbuye, mu kifo ky'okuvaayo n'obrandinga buli muntu yenna ayina ka audience oba bannayuganda gwe balaze interest nti mbega wali badde ovaayo n'olaga ebirungi eby'ekibiina kyo ky'owagira okusinga okusiga obukyayi okukyayisa bannayuganda bonna. Ate Lumbuye, ebintu bino by'okola biyinza okuddira gwe bannayuganda ne bakyawa ggwe, ne batakyawa Muzeeyi Jemba, ne batakyawa Derick ne Muna, ne batakyawa Fresh Kid, ne batakyawa Patricia Sewungu, ne batakyawa Penge Penge, ne bakyawa muggwe. Kuba gwe buli muntu yenna azze ogamba nti ki? Olinga agamba nti oyagala Uganda ekome ku ggwe oba ekome ku ggwe n'ekibiina kye ekya NUP. Lumbuye, si buli munnayuganda nti ali mu byabufuzi. Waliwo abataagala kumanya NUP, tebaagala kumanya NRM, bo bayimiridde okukola bintu byabwe ebibayimirizaawo. Njagala mbuuze Lumbuye, dwere wali owulidde statement yonna ey'ebyobufuzi nga Muna ne bbaawe Derick boogera statement yonna ey'ebyobufuzi, oba nga boogera ku NRM oba nga boogera ku NUP oba ku FDC? Osinziira ku ky'abaana bwe batyo okubakyayisa ensi. Mwami Lumbuye, wali owulidde ddi nga Fresh Kid ne Fresh Daddy boogera ku kigambo kye bayita eky'ebyobufuzi? Lwaki obakyayisa ensi? Okay, Muzeeyi Jemba omuntu bw'aba afudde wa NRM oba wa NUP oba wa FDC buli muntu amusomera ebirango. Lwaki omusajja ng'oyo, omusajja omukulu ali akaka akasembayo omubrandinga nti nno mbega? Kyekiri kye mbagambye mu ntandikwa. Wali badde ogamba nti edimiza ya mbega, kuba nze nali nvuddeyo era nvaayo ne ŋŋamba mpagira NRM. Ogutali musango nti era nalonda Bobi Wine. Ogutali musango nze ne bw'ogamba nti ndi mbega wa Pulezidenti Museveni, kulw'okuba gwe mu bwongo obwo towulirangako muntu ow'ekibiina kya NRM asobola okuvaayo n'ayogera nti ndi wa NRM ate nalonda Bobi Wine. Gwe mu bwongo obwo tekijja. Oyo n'omutuuma mbega, era nze mukumpita mbega kyali baddoke kubanga nze nalaga sayidi nti ndi wa NRM. Kati mukunnuwanyisa osobola okuntuuma kyonna ky'ontuumye ekyange tekikwata tekirina nnyo mutawaana. Ne Patricia okumuyita mbega nakyo tekibeera na mutawaana kuba naye yavaayo dda n'alaga ekibiina kyawagira nti awagira NUP. Ogutali musango naye bw'omutuuma nti mbega it's okay kuba ffe ababiri twavaako ne tugamba tuli mu byobufuzi ne tulaga sayidi, which is okay. Naye nze ndowooza abantu bangi nnyo gye bali abakola emirimu gyabwe. Lumbuye anaatera okuvaayo tugamba nti essaawa zino buli muyimbi akola hiiti. Oyo mbega Pulezidenti Museveni yamutaddemu ssente n'akola hiiti. Era Lumbuye anaatera tugamba nti buli muntu yenna essaawa zino mu Uganda afuuka superstar oba afuuka star. Oyo mbega Pulezidenti Museveni yaba amutaddemu ssente ofuuka star. Nedda munnange si bwe kiri. Lumbuye abantu bakola emirimu gyabwe egy'enjawulo nga tebabeerangako mu byabufuzi. Bw'abeera ng'omwana Derick ne Muna balina following nnene nnyo ku TikTok kusinga Lumbuye, kkiriza nti eyo nteekateeka ya Mukama. Njagala era njigirize musajja gwe bayita Lumbuye. Wane Sweden tulina omukyala munnayuganda bamuyita Christina ayina ba followers emiliyoni 2 mwezi ku TikTok. Era ye munnayuganda asinga following ayina miliyoni 2 mwezi ba followers bamuyita Tina. Abeera wano waffe abeera Malumo. Oyo naye ndowooza lwakuba tomumanyi. Obadde ndowooza oba
onootera okumutuuma nti nno naye mbega nti President Museveni yakwata ssente n'amugulira abawagizi ku TikTok. Lumbuye ogwo guba mutima mubi. Bw'obeera nga gw'oli activist mu byabufuzi kola ebyobufuzi bwo. Nerekera abantu abalala Mukama Katonda baaliseeko otusubi beefunira akatooke kaabwe mu mbeera gye bafunye. Njagala nkuyigirize taata nti nno n'abaana bali bakadaama babawa visa. Eddi Mizaaya eyava e Kalangaalo nga talina muntu yenna amumanyi Bulaaya bamuwa visa. Kyoyagala okungamba nti President Museveni yansabira visa. Era ndowooza senga natambula mu biseera bino mwali badde mugamba Eddi Mizaaya ani awa oyo visa. Era musiba mulaba bannayuganda bwe beebuuza nti naye twebuuza ddala ani yawa Eddi Mizaaya visa. Nga balinga abagamba abantu abalinga Eddi Mizaaya Mukama Katonda alina kubeerabira ate nga si bwe kiri kuba buli muntu Katonda gw'ateeka ku nsi alina enteekateeka ze. Katonda yalibadde yanzita dda naye amanyi lwaki ndi ku nsi. Naawe awuliriza yalibadde yakutta dda naye amanyi lwaki oli ku nsi kubanga luwa abazaalibwa n'amala olunaku lumu abamu ne bamala saawa. Abalala bangi bafudde nga tebawezezza myaka gy'olina. Era bangi abali mu nsi mu Uganda nga tebalina linnya iggwe ly'olina oba tebabamanyi nga Jemba omusomi w'ebirango, tebabamanyi nga Fresh Kid, nga tebamanyikiddwa nga Muna ne Bawe Derick, nga tebamanyikiddwa nga Patusa Sewungu. Bannayuganda bangi nga tebabamanyi nga Penge. Naye gwe oyagala kugamba nti buli munnayuganda yenna amanyikiddwa kulw'okuba abeera n'endowooza ye ey'obuntu nti oyo alina kubeera mbega. Ani yakugambako gwe mwami Fred Lumbuye nti buli munnayuganda alina kubeera n'anzikirizganyayo? Lwaki nina kulowooza nga bw'olowooza? Kuba gwongulira emmere, kuba gwompangisiriza ennyumba, kuba gwasasulira biruzi, kuba gwambeezaawo, gwanyambaza oba gwanzijanjaba? Nedda. Bw'obeera ng'omanyi nti si gwonkolera ebintu ebyo, si gwokolera munnayuganda oli gw'oyita nti mbega ebintu ebyo, muleke munnayuganda oyo akozesa omutwe gwe, kubanga si gwe olina omumusalirawo mwami Lumbuye. Era nva waggulu nga nkwegayirira Lumbuye nti gw'oba olina okuyita mbega yoyo gw'oba wakkiriziganya naye nti twakkiriziganya nze ne gundi nti tulina kuwagira gundi, naye ate kaakati atuliddemu olukwe oyo muyita obwambega. Lumbuye watuula ddi ne Muzeeyi Jemba ow'ebirango ne mukkiriziganya muwagire sayidi emu n'akulyamu olukwe? Lumbuye watuula ddi ne Eddi Mizaaya ne mukkiriziganya nti alina kuwagira sayidi yo era yakulyamu olukwe? Era Eddi Mizaaya yatuula n'ani olyoka omuyita embega nti bakkiriziganya n'amulyamu olukwe? Era njagala mbuuze Lumbuye nti mwami Lumbuye sente z'ogamba ze bawa Eddi Mizaaya bazimpeera ku akawunti namba ki? Oba bazimpa ddi? Oba gw'olowooza buli lwe ngenda ngenze Uganda nti President Museveni yagulira Eddi Mizaaya tiketi emutwale Uganda, natandika okugenda Uganda mu mwaka gwa 2012 nga NUP teriiwo, nga Bobi Wine tanayingira byabufuzi. Ani yali angulira tiketi ebiseera ebyo byonna? Olina omwaka gwonna gw'omanyi okuva mu 2012 nga sigenzeeko Uganda okuddako ogwa COVID. Kitegeeza mwami Fred Lumbuye kkiriza nti abantu baali balina life, era abantu balina life ngo oggyemu ebyobufuzi. Abantu balimye ne bagaggawala nga si bannabyabufuzi. Abantu bayimbye, bakoze ku radio, bakoze ku TV, abantu basuubudde ebintu byabwe ne bagaggawala. Abaana bakoze amannyo okuyita ku social media platforms zonna nga tebagendangako mu byabufuzi ne babeera basita, ne bamanyika, ne bafuna opportunities, ne bafuna ssente. Ate njagala nkugambe Fred Lumbuye, si buli munnayuganda nti alina okufollowinga, era si buli munnayuganda nti alina okutwala
ebigambo byo byoyogera kuba tewaliwo munnayuganda gw'otegeerera. Nkwegayidde Fred Lumbuye, kakkanya mu mutima olekerawo okuyita bannayuganda bonna nti bambega. Kkiriza nti Mukama Katonda buli muntu yamuwa entegeera ye. Nva waggulu nga nŋumya Muzeeyi Jemba, bannayuganda bamanyi toli mbega. Ono ali ku nnugu ye. Ndowooza ya audience nti kati abantu bakuwadde amatu. Derick ne Muna temuli bambega. Bannayuganda bakimanyi. Ono ali ku nnugu ye ey'okulaba nti bannayuganda babaagala. Fresh Kid ne Fresh Daddy temuli bambega. Kkiriza nti bannayuganda bakimanyi. Ono ali ku nnugu ye. Patricia Sewungu, genda maaso n'okuyamba bannayuganda. Ffe tumanyi omutima gwo. Ono ali ku nnugu ye nti lwaki bannayuganda bakwagala. Penge ensi ekimanyi nti toli mbega. Kubanga waliwo nga penge nga NUP tenajja mu byabufuzi. Erinnya penge lifuuse penge nga NUP emaze kujjawo nedda. Waliwo life nga eri outside ebyobufuzi. Buli munnayuganda yenna ali awo nga bakuyita mbega wa President Museveni. Kkiriza obagaana nti oli agenda okukuyita mbega aba amaze okulaba nti olina ky'omusinga nakukwatibwa ennugu olw'ekyo. Naye twawule ebyobufuzi ku bulamu bw'abantu, engeri gye baddukanyamu obulamu bwabwe obwa bulijjo. Ebyobufuzi bigenda kuleeta ennugu mu mitima gy'abantu. Lumbuye kendeeza ennugu eri bannayuganda banno.